Ku Pioneer Mall mu Kampala wakati ku dduuka namba P32 wasanga Janet Nabaliisa aluka mu lufuutifuuti ekimanyiddwa nga table mats, ensawo n'ebyokwewunda by'abakyala ng'akozesa wuzi ennongoose muziyite crochets. Muwala muyivu eyakoguka mu by'obulimi okutuuka ku mutendera gwa masters. Kati oyinza okwebuuza ono lwaki yalekawo diguli ye n'adda mu kuluka. Emirimu tegyambeerera myangu saagirinamu lack nganze. Nogenda mu field era ne ssente za field ne zitajja n'okubeewa kamwami mpeerezaayo ku kasente naye ate ng'oli mu field. Okusooka yali aluka ngoye n'ateekanga ku Facebook eno gye yafunira omukyala eyamusaba amutungira ensawo. Awo ne ŋŋendako ku ka YouTube namba kandabe kati bwe nalaba nga ndaba byangu ne nfaafaagana nayo ne ngikola. Awo we natandikira ensawo ne sidda mu ngoye. Okutegeera Nabaliisa ono nabadde mpitayita ku mukutu gwa TikTok nendaba akatambi akalaga table mats bwentyo ne mukubira atubulira ebigambo. Wadde aluka ebyenjawulo njagadde atunnyonnyole ku table mats zino. Weetaaga wuzi kye kisookera ddala, ekyokubiri weetaaga empiso, weetaaga layita kuba oba olina okujoyininga, then weetaaga makansi, weetaaga tape measure kuba tupima obuwanvu bw'ensawo obugazi. Ekisinga obukulu kwe kutuukiriza ekyo kasitoma ky'ayagala. Nina attention to detail nti nkyetegereza mba njagala kiveeyo nga bwe kiri. Okusobola okutegeera obulungi kyakola tumusabye atulage bw'otandika okuluka. Zinga bw'oti wuzi this akana akampi ne kagenda wansi w'akana akawanvu, then ne tukeetoolooza mala n'okakwata wano waggulu n'okasika n'ofuna kano ka note. Ozingirirako wuzi n'ofumita n'oloba eyo ne kayitamu n'ozingirirako. Singa olaba akatuli mu makkati ng'oluka olina okusooka n'onyweza bulungi. Era bw'oba oluka kikuleetinga kano akatuli kati bw'oba oyagala kaveewo onyweza bw'oti ne kavaawo. Ng'otandise toluka bulusi olina okuteekamu ekibalo ky'oluka kisobole okuvaayo obulungi. Kamu bubiri busatu buna butaano mukaaga musanvu munaana mwenda kkumi wabulayo bubiri. Yeno saako yaffe gye tuba twagala obuntu bwaffe 12 buweddeyo, naye waliwo wano space. Kati okubika eno space mu lulimi olwa crochet tukola kye bayita slip stitch. Era tujja wano waggulu ne tufumitamu empiso yaffe ne tuloba eno wuzi neeyitamu neeyita wano wonna. Kasaako ne kaba nga kakolebwa bulungi. Ku ntandikwa oba gye wandiise entobo kisinziira obugazi bw'oyagala era ze ssaako z'okola. Ofuna otya obuntu 24 kiba kitegeeza nti mu buli kamu wano ogenda kukalukamu emirundi 2 kafune bubiri. Mu crochet ono olina okuba omugumiikiriza era omwegendereza. Bw'okola mistake mu kifo ky'obuntu 24 n'obeera n'obuntu 25 oba 23 rawundi yaffe ey'okusatu eba tejja kuvaayo. Mu ddakiika ntono nnyo aba amaliriza okukola entobo. Bwe tutyo bwe tukola. Ng'oyagala okuteekamu ekyenjawulo okwongera ku mutindo ku kyoluka kiyite design kino ky'okola. Bwe mba njagala okukola akamuli kano no bwe tuti tuluka ey'okubiri bwe tuti ne tuluka ey'okusatu. Obubeera bwe buti. Kati era nakano kalina okwebaka bwe kati. Okwongerako wuzi endala oba okukyusa okozesa ekimanyiddwa nga layita kyokka olina okusooka n'ogisala bulungi. Leeta layita yange n'enjokya then n'okozesa obwangu n'ogatta nga tebunnawola. Eyo obadde olaba ya kika ekyetooloovu mwana wattu table mat empanvu entandikwa yayo ekyukamu. Buli buchaini obusatu bwe twatandise nabwo ku luno tukola bungi. Kati nga kweno nakoze buchain 105. Enewasooka tugenda kuteekamu double crochet zaffe 2. Then tuluke nga tujja bwe tuti bwe tutuuka mu nsonda eno tuluke double crochet 5 mu kifo kimu kyekigireetera okukola curve eyo. Kati ne tutandika okugirukako side eno. Okuluka kuno agamba table mat zezisinga obwangu olunaku asobola okuluka obuntu obweru obuna. Naye kakati table mat zijjanga set. Kitegeeza nti set ey'emu tugeze ya 8 seater oba ogenda gikolera mu nnaku nga 4. Bbeeyi ya muntu wa wansi wabula nga kisinziira ky'oyagala. 4 seater tugikolera emitwalo 15. 6 seater tugikolera emitwalo 2.
8 seater tugikolera emitwalo 25. Bw'atamanyi kukola ssente ku mutimbagano Nabaliisa akugamba nti bakasitoma be abasinga abajja ku TikTok. Nyinza okugamba nti 98% bava ku TikTok era abo abavudde ku TikTok be ba recommendinga. So akayimba kateekeyo naye ng'opaasinga message. Mu kiseera kino atugambye nti alina abakyala be yayigiriza okuluka era bw'afuna omulimu naddala nga munenemu bamukwatizaako. Ne mmanya nti gundi agenda kulukako 3 ne gundi alukeko 3 nze nduke Teborana. Ekisinga okumusoomooza bye bikozesebwa naddala ewuzi zino z'agamba nti tezikolebwa wano mu Uganda nti oluusi weekangazi watumya sizo ofunye mpozi ne bakasitoma obutassa kitiibwa mu biyiiye. Omuntu bw'omugamba nti nno Tebomati ya bitwalo 25 seti awulira ng'ayagala kuwa bitwalo 10. Bw'obuuza Nabaliisa byafunye mu kuluka akuddamu n'akaseko ku matama. Mpadde ssente bannaye ffenna twagala ssente. Yes. Nabaliisa akubiriza ggwe alaba obutayisa maaso mu kuluka. Ekinyonyi mu bya mikono nti nina bemmanyi nga basomye nga nze naye ate nga tuli mu bya mikono. Mu kiseera kino okusomesa abayizi eby'emikono kye kimu ku bisomesebwa gavumenti bye yateekako omulaka okusobola okulwanyisa ebbula ly'emirimu mu ggwanga nga tebasomesa banoonya wabula abatandisi b'emirimu. Susan Nanyanzi Agafeeyo ku Spark TV. 6 seater bobeera 105.